kiyinza okuba nga tekiri nnyo mu interest yo okubeera pika kilos nga gwe tokifunamu nnyo naye nnyina amawulire amalungi gy'oli Katonda akifunamu. Katonda akola atya? Nolwekyo muwe chance naye akifunemu. Wa Katonda chance naye yeegulumize. Awo wennyini Yesu we yasinzira. Pika kilosi wa Yesu yali Gesusemeni. Pika kilosi wa Yesu yali Gesusemeni. Kubanga gye yasabira essaala n'awulira ng'asabye nnyo n'omusaayi ne guva n'entuuyo ze ne zifuuka omusaayi ne gutonnya. Omuntu yenna yali badde alowooza nti awo Katonda yali amwanukula bwanukuzi bali bagenda okujja bakuba ekigo baffe baveewo balemera kuddayo kumunoonya. Naye wuliriza, Yesu naga kitange obanga kiyinzika ekikompe kino kinveeko naye Mukama so singa nze bwe njagala wabula nga gwe bw'oyagala. Mukama leka okwagala kukale kukolebwe, leka gwe kyoyagala kye kiba kibaawo, leka okwagala kwe kuba kuyitawo, leka erinnya lye liwaliweebwa ekitiibwa. Sinze nze mmanyi nga kigenda kunyigirizaamuko naye Mukama bwe bwanga okifunamu leka kigende mu maaso, leka okwagala kukolebwe. Bayibuli egamba etya? Nti Yesu olwayogera bw'atyo malayika n'ava mu ggulu n'amugamba obwedda tunoonya engeri gye tujja okuyamba nga tetugitegeera nga byoyogera bya ngeri obwedda bibadde yogera mbadde sibitegeera naye k'oyogedde ekyo bansindise enkuzeemu amaanyi oyite mu kaseera kano tewali kudda mabega, no retreat, no surrender. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli egamba nti malayika n'amulabikira ng'amuyiwamu amaanyi. Oba yagaletera mu ccupa oba gali mu kadomola tewali amanyi, naye iyo Bayibuli egamba nti malayika n'amulabikira ng'amufukamu amaanyi n'amugamba k'oyogedde ekyo eggulu lintumye nkuyiwemu amaanyi, sigakudda mabega, sigakuwanika, sigakubivaako, naye oyite mu kino ky'oyitamu, kubanga kino n'omala n'okiyitamu Katonda agenda gulumizibwa naye ate naawe toliddayo kubeera nga bw'obadde. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ngambye oluvannyuma lw'ekyo ky'oyitamu Katonda agenda gulumizibwa naye naawe togenda kuddayo kubeera nga bw'obadde. Nolwekyo weegatte ku Katonda wangi, weegatte kwani? Weegatte ku Katonda alageko Falaawo, amulageko kozi bakyogera amulagireko bwereere weebale. Ono kyeyina ebyoluyaayo abitegeera. Mukama waffe bazibe. Weegatte Katonda. Katonda alagireko Falaawo bwereere, amulagireko bwereere. Katonda alina kyayagala okukola Falaawo naye ayagala cooperation yo, ayagala cooperation yo, ayagala okooperatinge. Ngambye waliwo Katonda kyayagala okukola Falaawo. Ayakusiba edda, ayakusiranya edda, ayakutuntuza edda, ayakuteeka mu komerali edda. Ngamba Falaawo yakunywesa enguuli, ayakunywesa enjaga, ayakufuula malaaya, ayakwavuwaza, ayakufula ekyerolerwa. Waliwo Katonda kyayagala omukola naye akusaba cooperation. Agamba you cooperate, nyamba oddeko pika kilosi naye ate toddayo nnyo. Bw'oba ogiragira mbwoti Katonda akulengere wangi, giramu oti Katonda akola atya? Njagala bwagaza akulengere, appetite emulinnye akugoberere enkunkube. Okubaza Yesu, okubazaani engalo, okubaza Yesu. Nyamba onsomere mwana wange Bazeneza olw'omukaaga olw'okuna, somanga ate oyangwa nnyo. Katonda ayagala ki? Lugambye olw'okuna. Yes. Tinange Falaawo ndi mukakanyaza omutima. Simanyi owulira ebintu bino bya Katonda. Ali bagoberera ennyuma waabwe. Maama nange yimirira gwawo sooka olinde. Nze mbuuza mu bulamu bwo bw'oba otunula waliwo ebintu ebirabika nga byakugoberera? Waliwo byolabye byagoberera kyokka nga ate walokoka dda? Ekintu ekyo nga kyalibadde we twogerera tekikyaliwo wangi, walibadde tokyalina mabanja
naye kyewunyisa ate ogalina ate ng'oli mulokole. Wali badde wavadda mu mizigo kubanga ebbanga ly'omaze ng'olokose nalyo libadde ddene. Kiki ekyo nga n'emisiri kyakutawaanyanga kyokka nga ate neeno ate gy'oli hari nayo kirabika nga ekyokutawaanya. Katonda ayagala kiragako. Gamba nti akirage. Yogera n'amaanyi gamba nti akirage. Olukusa kyalugyawa okuba nti kyakutuntuzanga nga oli Misiri ate nakati kikyakutuntuza. Olukusa kyalugyawo ekirwadde ekyo okuba nti eri kyali kikuluma ate neeno ne kikuluma. Deka Katonda akole okwagala kwe. Deka Katonda akole okwagala kwe. Nze mbuuza ogwo omuze gwakugoberera gutya? Oyinza okuba nga wali mwenzi e Misiri ate ne mu kanisa n'oyenderamu. Come on, fire. Ekintu kyakugoberera kitya? Mbuliza naye bwe yakulinanye gw'omulinanye mugeni ekintu ekyakugoberera kitya nakyo kirimba. Mubuuze ekintu kyakugoberera kitya. Wali tonnalokoka ng'olina olugambo ate ne mu kanisa n'oba n'olugambo. Mumbulize nti ekintu kyakugoberera kitya. Mubuuze oyo ekintu kyakugoberera kitya. Wuva eri ate nojja naye nojja nakyo. Walina emputu nga tonnalokoka ate nakati emputu yagala okulemesa obufumbo ate ngeri multiplied nga yongeddemu negiya. Kyakugoberera kitya? Ebintu nabyo byetulinkiriza Naalongo. Ekintu kiwalina emabega eri kikugoberera kitya ate eno gy'oli? Waliyo bifalaawo ebigoberera amalala era ne gagoberera ate ne mu bulokole n'oba n'amalala. Buuzo yakulinanye nti amalala gakugoberera gatya? Obutawuliriza, empaka, obutagonda akajanja. Eri twali tulowooza nti mizimu yegyakuteekamu obubbi kati emizimu twagigoba ate ne mu kanisa nojja nobba obusimu ne mu kyaki. Ekintu kyakugoberera kiti ekyo? Twali tumanyi nti kewalokoka obwenzi buwedde bukutadde ate ne bugoberera ne mu kanisa n'oyenderamu. Ne mu kanisa n'okuwulirwa ne kiwulirwa nti ne mu kanisa wazadde omwana ku kava. Fire, 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 fire. Bintu nga bimanyiira nekiwulira nti obwenzi bw'oyo akula bukula. Ndi ogamba obwenzi bw'oyo akula bukula. Ne mu kanisa yazaaliddemu omwana ow'ekimpukumpuku, yazadde n'abalongo. Kambulira omudagama nti fire mu linnya erya Yesu. Kiki ekyo ekyagoberera? Lwaki kyagoberera? Katonda agolokoke abalabe be basaasaane mu linnya erya Yesu. Kimanyi Katonda gye yakujja? Nze mbuuza olugambo olwo olumanyi Katonda gye yakujja? Eyo emputu ekulemeddeko emanyiwa Mukama gye yakujja? Emanyi omuwendo Yesu gwe yasasula okukufuna? Oyo wala gy'ow'omukaveera akulemeddeko gw'otambula naye amanyiira nnyo. Kale amanyiira gamba yakule nti wabula oyo wala gy'amanyiira. Amanyiwa Yesu gye yakujja? Amanyi omuwendo Yesu gwe yasasula okukufuna? Wala gyoyo akimanyiko nti Yesu bamukomera ku musalaba ne bamufumita emisumaali akufune kati ate wala gy'amanyiira? Gamba neiba kune nti neiba mukoneko muge nti oyo wala gye yegendereze. Waliwo ekinaatera omubaako. Mugambe neiba nti oyo wala gye yegendereze. Azanyira ku mwana wa Mukama. Akola atya?
ali ku saddaaka ya Katonda. Wulira oyo walajja ali ku saddaaka ya Katonda agirumako. Aluma ku saddaaka yamalidde okwebwa Mukama. Amanyi nti Yesu yasasula muwendo okukufuna. Nekyogera n'okwogerwa nti ate ne mu kanisa mulimu ebisiyaga. Kale ebisiyaga nga bimanyira. Kale ebisiyaga nga bimanyira. Bikimanyiko nti ne kanisa Yesu yagigula na musaayi. Katonda agolokokere ku bisiyaga ebyo mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Mu kyaki nga mwokolera olugambo, nga mwokolera division and rule, divide and rule. Mu kyaki mu nyumba ya Mukama gamba nti Katonda, Katonda yogera namanyi gamba nti Katonda, gamba nti Katonda tunulire ekiri epika kiros.